Yes, mukasi akatugera kubatolekera ikyatuleeseewo nakulo olwali naye before nga tetunabagenda nandyagadde okosa omukisa guno okusobola ogezaako bategeeza nga bweyinza mbagamba akasi akeetoledde emabega nti Ronnie's Entertainment baatandikira ddala okudistributinga local content waliwo semazi abannayuganda ensuufu ennyo kamala abantu nga kyebeka temufunanga mukisa kulaba ku sinema ensuufu ez'abannayuganda. Ronnie's Entertainment yasazeewo agenda kubazi batuusaako ng'ayita mba regional distributors ng'ogasiko KBS. Kano kasema kayitibwa The Wave. Bakayita The Wave kali inspirational kakwatagana ku bantu abamu bambi ngeri gye bafeesingamu ensonga za COVID mu biseera ebyo. Era nga kugamba ennaku z'omwezi nga lumu Desemba kagenda kuba kafuluma kasobola ogezaako tuuka buli wamu wonna. Ennaku z'omwezi nga lumu Desemba lwe kagenda osumululwa. Abantu muyinza okubeerawo nga mulowooza nti banaye mwabonaabona mu biseera bya COVID naye abantu baabonaabona mu biseera bya COVID. Abantu baatoba mu biseera bya COVID. Kano kakubulira ezimu ku ezo engero okusinziira kali inspiration nga bwe nagambye. Bakayita The Wave ennaku z'omwezi nga lumu Desemba kagenda kuba katuukira ddala mu bantu baffe, kagenda tuuka mu badistributa baffe, kagenda tuuka mu agency baffe abanaasobola okukatuusa gye muli. Bambi yes, bakayita The Wave. Imagine bambi namagoye. Dear God, today you have provided. Anti Mukama olwayo osazeewo otuwe. Bakayita The Wave, fear, hunger, death. Crime. Mpozi waliwo ne kano bakayise The Last Days. Is she going to die? I don't care. Era nga nagamba tuli ku KBS ne vijjo gospel shows nga bulijjo. Simple. I want to ask for a hand in marriage. Bambi. Promise me that you will always be there for my daughter. Brain tumor with pregnancy. Bakayise The Last Days. Bakayise The Last Days. You're the only one. Ate nga mbategeeza ennaku z'omwezi nga 7 kagenda kuba kafulumiramu Ronnie's Entertainment kasima kabannayuganda ate nga kasima kasufu nnyo kamala. Bana lugenda kubeera lutawo lw'amaanyi tugenda kugulawo lutawo tusobole ogezaako wagira abaana bannayuganda. Bana abannayuganda balina content gyali sinema gye ziri ensufu kamala. Era nga muganda wange my boss Ronnie's Entertainment okuva ku View Plaza yasazeewo bakayise The Last Days. The Last Days. Yes. Kano ka muhabati wabula bambi. To God and he told you dying so. I have brain cancer. I love you. There has to be ways or something, unless you want me to die with her. Is property more important than your daughter's life? I'm not going to die. Father, if you gave me Rita as my wife, bakayise The Last Days yakugamba nti ennaku z'omwezi nga 7 kagenda fuluma ennaku z'omwezi nga 7. I think you can. 7 November okuva mu Ronnie's Entertainment. Wow. The Last Days. The Last Days. I want to hold my hand. Wow. Yes, nabagambye Mirror Films Africa. Kasima kano kayitibwa Miracle. Ate nga bwe nabagambye kagenda kubeera ka inspiration, kagenda kubeera kasima kasufu okuva mu Dan ewa Dan Kigondo mu Kinayo movies. Kayitibwa Miracle kyamagero. Are you sure you know them? I didn't say that I know them. But which country in this world have you ever had where prayers are sold? Except here in Uganda. I can even kill them. Do you know how much I have incurred in this whole thing? All the costs I have put here? Answer the question! Oh, come on. Don't be so tough to such a sweet girl. Little girl, now tell me in peace. I said you can call me Miracle. Miracle. Yes, abagambye kayitibwa Miracle. They frightened me. Kayitibwa Miracle. Well. Kajja kubeera kasinema kasufu nnyo kamala. I think I know you. Kali inspirational. Zukusoka. What? You're Zukusoka, born in Luwelo. Your mother was admitted to the hospital because of high blood pressure. That little girl is just playing on your brains. What she's saying is true. Like a witch. Little girl, how did you come to know all that about us? I think there's an issue that needs wise men to address about our daughter. So where should we take her? Daddy. Yes? My friend Miracle told me to tell you that ritual basket you worship instead of God is wrong. Have you ever seen me worship any ritual basket?
What did my daughter tell you? About what? About the ritual basket. She didn't tell me anything. I told her to tell you to stop worshipping the ritual basket where you put coffee beans and money. Burn it and repent your sins to God. And read Exodus chapter 20. Yesigamye kagenda kubeera inspiration kali ku mwana omuto. You a good job so that kakwatagana ku mwana omuto yalina amaanyi ag'enjawulo ng'asobola okugezaako okulaba biki ebigenda mu maaso ebigenda okubaawo n'ebikolebwa abo abakola ebikyamu. Do you know how much money is in that basket? Yes, I know it. 72,003 invalid coins. Kakaino musaatu alina ebigali. Amugamba ebigali abe. Omwana seeta azimanyi liidako. Kayitibwa Miracle. Kayitibwa Miracle. Kasema kayitibwa Miracle. To be nurtured in the Christian-founded churches, so that the devil will not steal the gift the Lord has given her. Mother, tell him that he has a smoke pipe in that bag that belonged to his grandfather. Oh, my mother. That is really good. Don't you have gods where you come from? No. I grew up in church. Kina Uganda movies. So nobula bujja kuba bujja. Mbasa mugende maaso n'okubanga mu supporting Ugandan production. Mukama bankumire. Yes, mukasira katugabikira kasema ketuse tulindire okumala akaseera. Lekere kyatulese nga bagamba Colors World. Bakutuusa kusema gye twolekedde. Tugera kwolekera ka sci-fi ate nga k'abaana bana Uganda nga bagamba Fixed Colors bakutuusa kusema gye twolekedde akawungezi k'olwaliro. Ngina basa batutule tukakane tusobole okugeza kubanga tukekanya gambye tulekedde ka sci-fi kano oba toyina bwongo nja kusaba osooka otawanyike nga bagamba Iron Bone Stars An African Entertainment bakutuusa kusema gye twolekedde mugo gwa sinema gwe twolekera Atke Concepts. Yes, mukasira kano mu kutandika nga bagamba Colors World bakutuusa kusema gye twolekedde Art Fixed Colors Studios nabo begasoma kabungezi k'olwaliro nga bagamba Iron Bone Stars Films Real Life Series Entertainment kamuni sebo gagadde mukasira kano mu kutandika yakatandisibwa ati olwaliro nga bagamba tutandikidde mu nsi ya Kenya ku side ya Nairobi nga bagamba Atmani yawandika director Vikram Colors nabera production designer wasema gye twolekedde Ban pro na kwasaganye bya sound gwonoulira Fluorescent Colors nabera ku visual effects Anman Colors nakagata tutandikide makaga magenjawulo High Genetic Fashions Trees Colors ne bakwasaganya ku bya special effects Dalton wanji mama simanyi wamaliriza ho mwaka woko ne sawange mweyise mabega kali ato kyakola kikwate kuba itewo gende webake kitawe yagamba nti buli kawungeezi oteekeddwa liisi okwebakamu anti lwakise mundese ne malako sinema yange then ndyoka nkwate kuwone nebaka kale wabula ng'omaliriza njagala okwate kuba ogende muliri nti buterevu onasooka akwate omute yaliwo ayitibwa Shanizi weraba Shanizi yene mama kabasoke bagende bebake wabula ziba teziri busa muruka sebo yakwate kuwona ejjange ejja ku speed etekane ngamaga Fluorescent Colors yakwasaganya ku makeup katamba usima Zanda Makosi bona bagenda ku musima gye twolekedde nga bagamba Sami Carlton Fluorescent Colors nga bagamba Gabitasha ne mwali wabula matovu Charles takabuzeemu nga bagamba Shiba Ready Sofia Takia Makumbi Francis Muzei Charles Gwesore ki mama wali rudawa ati mama ali mu kisenge yamusabi na abitwalire nnyina nkugambye soko ite mama wo badde otya yego mwana gwe yangwa Lord Professor Umakawere Big Tiso ono yamugamba sigala wansi tovaawo nakyaloloosa no tebabasazeeko waliwo abajambulolera abaali basazeeko dde ennyuma naye nga kirabika balina Professor gye Dr. Davis gwe sooka ombulira ebyakabi byange biriwa sinabimaliriza oyagala kunsiriwaza oba oyagala kufa kabaka najjako buwaani yamugamba nti wandibadde ompaliriza house oba si ki ndowooza oli mwetegefu okulaba abaagalwa abo famire yo ng'eggwawo wandibadde ompa ebyange
Muzee alabika alina bye yali atetenkanya. Oyo sooka omuteeke wansi. Ono yasooka n'abuuza Hane bino byonna biri ku ki? Biri ku ki? Onoonsonyiwa munnange. Ate nga weetonda ku ki? N'abaana gwe temukwata ku baana bange. Temugezaako. Kadotoni abajja agenda obulyanga ekiri ewa taata si birungi. Yabagamba siina. Dr. Davis, toyagala kumpa byange ko tebiriiwo. Awuza kimu tebiriiwo. Omwana bamuleese. N'asooka asekula omwana okumanya ngono omwami tasaaga n'omukyala n'amusekula. Dr. Davis agenda okaaba naye basajjamu abajambula. Sijja bawa kye mwetaaga ate ne geene ebalindiridde. Kasema itulire bakayiseza Hyperman the Blood Warrior. Ate nga kali mu 3D nga bagamba Uganda Kampala. Oluvannyuma lw'emyaka 15 gimaze okwetoolola. Good morning, Katu. Anti amakya amalungi gwe. Ogamba otya? Oli otya kono ndi bulungi? Nange ndi bulungi munnaye wadde tombuuzizaako naye nga mbeerangawo. Obadde otya? Kaduma. Where is my dad? Njagala osooka omuli ekitangaaliwa. Your dad. Taatawo. Dad is gone for break. Taatawo yagenze kufuna kyankya. You bastard. Wayi gwe musiru gwe naawe sibuuziza gwe mbuuziza ono. Please. Wandifudde kubikwatako. People like you. Nze soogera n'abaaje nga ggwe. Ono yagamba tufudde abaaje tulabye. Kyogamba ffe tetwogereko n'abakyala abalungi. Ono ono ye taata malayika yange. Okomyewo? Ye nga nsanyusa okulabako n'amakya amalungi munaye muwala. Soko mpemu eddakiika. Kawudumi, we're talking with my daughter. Gwe Kawudumi simanyi obadde oyogera ne muwala wange nti nedda. Nami boss. Sinze boss. My overall. Simanyi wamaze okwosa overall zange ovulo. Wamaze okwosa overall zange kono sinabeera. What are you doing here? Kadheni okola ki wano eno Kawudumi? Oli bamuyita Kawudumi ono bamuyita Kadoma. Yakwate kubo n'asiibula yena. Have I told you to go? Simanyi kugambyeko ogende koma utuula wano eno. Who told you to go? Wani agambye ofeewo? Toyina kuvaawo oyina kubeerawo. Listen. Wuliriza. Now you have to wash my overall. Ogenda sooka oyoze ovuro yange. Oyoze n'eyakadoma. Yours. N'eyo gyoze. Go to the neighborhood. Then ogende wa neighbor ku garage. And wash. Naye ofuneyo ezaayo nazo ozooze wa neighbor. Kuno kutuntuza. Am I communicating? Simanyi njogerezeganya naawe mpulira. Anti. Mbuse bayoze ovuloze agende ne ku neighborhood aje eziriyo nazazoze. Aya. Magezi temuli gasiya mwerere. Mukasiya kano katuze bali waliwo abajja bakunnumba. Waliwo kyamukaddi abayita. Iruda waliwo abakunnumba batambulira mu yeye. Bakutte ebisi bya buli kala bambala bidduka balinga afuuka mu geyeena. Bajja. Muzeyi bamusalirako wano gwesewo misita. Ne basooka bamukkiriza wansi ku maviivi ge. Yatandika okulajjana mu saatu njagala owulirize. Mr. Kabugu, mukama wange. Sandise okukulawo. Sanyukidde nno ddala. Naye omanyi buli muntu aba ne pulaani ze. Ende kusaba ebyapa by'abatuuze buno biremera. Munnange ensonyiwa nalemererwa mukama wange. Abantu nabakugamba ne bannemerera ssebo mukama wange. Dali kizibu nnyo mukama wange onsaasire mukama wange. Nsonyiwa mukama wange. Tekyali ekizibu ekyo. Nsonyiwa mukama wange. Nalemererwa. Yasaba musajja we leeta. N'alyoka amufunira ejjambiya eri maŋŋa. Alina ejjambiya maŋŋa, ejjambiya zinzimiya. Bannange temunzita baako munyambeko. Musaatu namukadde yakanda kulajjana. Tereera gwe tereera teekawo. Bintu bya mukama waffe byakulemu kwasaganya. Ku kifo ky'okujja olope nti byagaana. Ate omutwe tebaaguggyako. Zibale zibuusa waliwo omwami eyajja. Boss tukyagenda naye sooka olengere. Waliwo omwami eyakwateko najja nga asembera boss. Josh wuuyo nno. Obadde omulabye. Josh ogamba ki? Yajja ne bamusikana. Kiki ekikuleese wano kono nze emirembe gwe ky'omanya nzize emirembe. Size kutabangula, size kulwana, size tandikawo lutalo. Zize emirembe. Josh. Hey, Alon.
simanyi oli weka Block City. ki ekikulese mu Down Block City? It's your boys. Abaana bo bw'otera osuŋŋana nabo baliwa? Don't be the markers when I've come in pay. Lwaki mba ntambula n'abavubuka abange ate nze emirembe nkuleetedde wano miliyoni zizo waziraba njagala bawala 10. Daddy, you Daddy, give me money for the white party. wansuubiza nti ogenda kufunira sente za white party kyokka bali party ya lwaliro. Tiweeralikira Mumbejja. Ono abali wano essimu nevuga. Najja agikwate. Hey Derek. Anti ogamba ki Derek? What's up? Malayika yange ogamba ki ndi wano ebweru nkulinze gwe malayika. Simanyi omaliriza. Tofaayo nzija. Mumbejja sente twala ezo. Aya. Ensawo n'agireka emabega. Anti bosi ebyo wangambye mbikoze. Ne kasasiro yenna mukuŋŋaanya omugyeyo omwokye. Ne toolbox zonna ozikwata ozooze. Ne mashini zonna zitumaliriza biri byonna obyoze. Empozi nekyasookoleka Omumbejja yange yeerabidde ensawo ye bannange. Njagala osooka okwata ensawo eno ogitwalire Omumbejja wange. Yanguwa ate va mu kuloba wabaaki mwana alimu akataala. Nakwate kubona mukadde yatulawo kya mukadde yanasooka asirikire yajja awulugumya akafwanga. N'akubira muwala we. Anji taata, Mumbejja, okimanyi ensawo gyerabidde? Daddy, I'm here outside. Let me go. Kyali weeru wano siri wala nnyo kanzije. Ati weeraliikirira akawudu mingi mwada agikuleetere. Mbanga tonaagenda kubeerawo anti weebali taata. Abagaga nga bumanyi ku baana baabwe. Malayika, weerabidde ensawo yo. Era wagyerabidde wali eri emabega. Oyinza otya okwata ku nsawo yange ate nze toddangamu n'ompita nateera owulidde nze seetaaga. Manya n'okumanya n'asooka ajjayo kasipule ensawo yonna n'agifuuyirafuuyira kawuddumi. Yagaana yannange lwakuba kali muwala wa boosi naye if it was possible agenda okuzza amaaso nga kuliko Zyperman the hero fan alabika amaterodi ayitibwa Zyperman. Wama bebi ononsonyiwa okeerewa okisegeera simanyi nkulinziza nnyoko nedda ate oyo yaani wa oyo muveeko talina takubya na puleesi oyo kawuddumi talina waaka. Akadde nno kakereye tugende owaye kaawo kadomi yajja kawuddumi kiki ate kyokenga lwaki okalirira ki? Obadde okalirira muwala wa boosi okalirira ono malayika. Can't you even feel the name? Osobola okafunaako ezo sayizi zeziri ezalagirwa ezo sayizi maŋa tetusobola zitomera kawuddumi. Don't you know your level? Naye gwe tomanyi sayizi zo. That girl's class. Akakawala ssebo kibiina kirala nnyo. Kaagala ba superstar ba Atman ba JB Chris Brown ba Zyperman bafwe fa bali mu sayizi zaako. Naye kati ate gwe you are just a problem. Yasirika busisi n'agamba inshallah tomanya. I've been looking for you girls. It's good have guys. Uganda mwembadde mbanoonya bannaye tugende tusooke tutambulemu tufune essanyu. on Wednesday there's a party. Really? Anti munaye buli lwakusatu mukimanyi We're gonna have fun. waliwo kapati Zebra gonna be there. kyogala bulazo wagenda kubeerayo kono lwaki nedda bukosi nze ngenda osooka ofuna bulazo oyo. Bano baba bali wano bakyanyumya baba bakwata waliwo ababa basalako bubi nnyo ne babagamba bakirye wansi ku mavivi gaabwe bwe baba bagala osigaza obulamu. Atambula ne nakyala bajja bayitaayitamu eno. Angel. Malayika. Joker for me. Wasobodde okufunira ssente ze nagamba njagala kujjanjabisa mange kansa afwa. Abasajja ababbi abakuzi. Ono yakwata mu nsawo ajjagyemu akasente. Ati muno kye nasobodde okufunira manyi kitange naku zino talina munnyo. Thank you. Ati Malayika we bali abakyayogera bamusekulirawo buleti kuba ekyasi mu kyenyi n'asamuka kafu ekye bamusekulirawo. Derek. Ono agenda omuyita Derek. Derek. Yakana muyita Derek. Ninga sebo Derek ali ku ttaka. Aya. Byamusobera.
waliwo ssebo abajambula abasazeeko bambala biddugavu batambulira mu masekati ga tudde bali eri Kawudumi abali wano ali ku ssimu awuliriza omuziki abeereyo mu kayumba ke kageto mbeera yakweyiya muvuuka kwetetenkanya asaako TV alabe. Welcome to Exotic Car TV, your guide to the world of limited production, world-class automobiles. Bali bagenda maaso n'okunyonnyola ku by'emmotoka. From Art TV. Mawulire ne gayingirawo. News Alert. Mawulire ssebo gayingiddewo essaawa eno. Our dearest citizens. Banaye abatuuze baffe. Leero lunaku lwa nnaku ate nga lukwasiza ddala ennaku. Mpulira obulumi ku mutima. Kansule nammwe kye muyitamu. Naye kakasa amajengo gasseko ne poliisi tukolera wamu okusobolokesako taasa bawala bammwe. Era tusobolokesako tegeera baani abaleesewo ensonga zino eno wansi mu Downbrook City. Waliwo suspect gwe tulina ayitibwa Zyperman. Abadde yeefuula okubeera omuzira. Ye musajja ali emabega w'ebikolwa ebikyamu byonna ebitambula mu ggwanga lyaffe. Zyperman yonna gy'oli tugenda kukimaka amabayani mbayo ono yagamba tufudde. Yakwate kuba n'asooka asuka n'ajja ebbali mu ndabirwamu. Waliwo engeri y'essuuti eyali awo. N'asooka anyiiga kuba bburo. Neyasa n'endabirwamu. Kakino nga tufuddeyo. Ono ye boosi tatera kusekaseka lwasese. Ngumanye empewo emufuuya amatama. Zibadde ziribusa. Omwami ayitibwa Zyperman yajja. Yaliwo genda maaso na kuyimiriza bakyama bakola ebikolobero mu kibuga ekiyitibwa Downbrook City. Waliwo yali amusazeeko alina gy'azze. N'asooka gunda ono. Musekuzi. Muteekamu bbiri n'ayitawo n'agwa ettale. Bw'aba ayingidde mu kitundu aba tayagala kumanya ekiba kimulese kumaliriza mitawaana giriyo. Waliwo n'ali kwala ati akuuma. Kifo gyazze kikuumibwa butiribiri. Gwe. Wabula bw'abazze mu katundu oba olina kwenyaga. Ayitibwa Zyperman. Alina amaanyi ag'enjawulo. Ono agenda osembera ne sserubwatula gwe. Bamutomererawo n'ayitawo n'agwa ettale. Ayaya. Mulabika mulina kye munoonya. Oyo n'amuyitako. Genda okuzza amaaso. Ono yagala omusekula ennyondo. Bamuyisawo ne bamusuula pembeni. Nkugambye bw'abazze mu kitundu abatayagala kuwulira asaaliisa laba nno ghetto man, ghetto youth. N'asooka assaako ennaali. Wacha bombo clat. N'akassaako bulungi nnyo akagwabi. N'anoonya akabiriiti. Gwe ssebo asaalimba eno sole ki? Anti bw'oba osobola nnyimiriza. Ate okuyimiriza obuyimiriza milasta. Genda omukwatako n'ayitamu. Anakwenda wapi? Wewe. Wenga bamwokya omugere. Gumu gwokka n'ayitawo n'agwa ettale. Wabula obudde butambula mu kaseera kano kennyini. Njagala weekaanye. Bw'oba oyagala okwegatta ku bayitibwa ba Ironborn Stars osobola okuba ku ssimu awo wammanga. Bw'oba okimanyi nti oli muzannyi wa sinema oyagala obeegattako essimu ebaddewo awo osobola obakonerako n'ofuna engeri gy'osobola obeegattako. Kakene abawala baali bamaze okutaasibwa era bwe batu ne bayitamu. Zyper yajja n'atukakana akawala k'omugaga akayitibwa Kamalayika. Kyokka tekasobola nakukitegeera nti bulijjo gwe bayita Kawudumi gwe kataagalirako dda wadde okwesembereza wadde okusirika naye amannyo. Essaawa zino yajjidde mu kifaananyi ky'obwa Zyperman. Ate nga kamumatira kuba katambula n'ebimwogerako mu nsawo yaako. Yakwata ekkubo n'akeetika. N'enjegere yakutula nkutule n'ayitamu ku sipiidi. Adduka Kamala alinga ndeege. Katonda wange. Sikudukako kabula amanyina okuyitako mbwengula. Amanyina okuyitako mbwengula. Alina amaanyi ag'enjawulo. Baamanyabo. Yuno ajja ayitamu mpola yatuuka erudda.
Yes, nagambe tuyikaitibwa Cyperman. Yakwate kubosewo n'abaako watuukira wansi n'ateeka nakyala ku ttaka. Malo mutuusa. Nakyagera okuzza amaaso nga it is for real. I can't believe it is Viper Cyperman. Cyper. N'amala n'atawanyika. N'ayitamu n'adduka n'agenda. Bwetyo nga tuuse bali waliwo eggaali eyajja. Omugaga Ssebe yabadde akunganyiza abawala be bamuwerako ssente obuwanana. Mwe ki ekituusewo ate? Cyperman. Lasta. Ensonga zino zamusobedde ddala Shamwana. Abayaye bamutute Jamaica unconsciously. Lwakwatekuba okuda. Gwe sooka omuli abasiba bange bali nkahi. Abantu bange bali nkahi. Aya afande. Atiya. Konka. Abantu Cyperman. Bosi yampakirawo oluyi. Abaana baliwa. Abaana baliwa abawala abo. Zibadde zibusa Joshi najja. N'ekirabika nti wakyali mulimu. Njagala sente zange nti wakyali mulimu. Gwe tosobola songa mbwasi mu bosi wange. Sietaaga genda masula kubanga nkukyankalanya tukyali mulimu gwe. Wulira. Nasooka asiriikirira. Namugamba nkuwaddeyo olunaku olulala lumu. Teekateeka onfunira abantu bange oba siki. Teekateeka sente zange. Oyo ayitibwa Joshi. Yonna gy'ava Mukama yamanyi n'ekirabika si musawa mwangu. Ate si waakumanya si waakwemanyiiza. Ye bw'oba omugambye nti ogenda mukolera omunaku wa sente gye aba asuubira akalimu ako okugwa mu budde. Wabula bwe kigaana ekiba kiridde muddi za sente ze bwe kigaana muba mujjabira bajje bujja maaso eyo. My boss yasooka n'ajja ebbali ataddeko akaataaba. Ebintu bino bimusobedde abaana yabadde abafunye naye ate Cyperman ensonga yagiyingiddemu. Okusinziira nti twafiirwa fomula yaffe ekola ba super soldiers. Kati ate saa zino waliwo akutte kuba nayingira mu bizinensi yange. It's a right match to resume our program on making Super Soldiers. Nze ngamba ke kasira tugezeeko okuba nga turesuminga program yaffe ey'okukola Super Soldiers. Yes, boss. Boss. I want you to send this information to Interlab in Singapore. Njagala osooka osindika information mu Interlab mu Singapore. Balina ssebo enkola ey'okola basojja bannantameggwa. Okay, boss. Abalina amaanyi agaalagirwa abatakwatwako bannantawunywamu. N'ekirabika fomula n'ebula. Fomula mu kubula balinga ababisizza akasiso naye ate Joshi ayingidde mu nsonga eno. Kibategeeza oba osanga ebintu kati bwe bituuse bikalubye byetaaga okuba nga bikwatibwako ng'obudde bukyali. Lori yagamba fomula basooke bagisindike mu Interlab mu Singapore. Boss. Cyperman killed 10 of our men who went to gather up girls. Cyperman atutidde abasajja 10 abadde bagenze okuŋŋaanya abawala. You mean the one who was sent to accumulate the cows? Yeah, boss. Benasindise ogenda okuŋŋaanya abawala nti ye. Cyperman attacked them. Cyperman abasazeeko. Cyperman yabasazeeko kye yabakoze. Ono yakwate kuba n'ayingira munda. Kwe kujja ng'asembera. Ono agamba Cyperman yabasazeeko. To make another move. Temuteekeddwa kubaako kye mukola. Tusooke tutule wansi tubirowoozemu boss. We have a big problem. Tufunyemu engeri ya ttagali ate yaki. Dr. Kim ate teyafa dda myaka 10 egiyise emabega w'omu Singapore. Dr. Kim yafa dda myaka 10 egyetolodde. Osobola okuddamu by'oyasama ebyo mpulire kubanga emboozi gy'onyumya sinna bagitegeera. Kuba ekyasi n'akikuba ebbali. Tosobola kungamba Dr. Kim yafa ate ng'ayagala kuresuminga programu ye ey'okuzimba ba super power soldiers. What did you say? Kiki kyoyogedde? But the information we have. Information gye tulina. The business. Yaleka muwala we mu business. More skilled. Ate muwala wali so more skilled n'okusinga Dr. Kim. Singapore.
then ifunira abasajja yagamba afunira abasajja ogende musinga pate tuddanga tolina omusawo oyo gwe yagala kunkola ki? tudde eri kannakyala kazi wattu kali wano kasiriikiridde kabirowoozaamu. Malayika ate essaawa ziro ki ekikaabya taata munaye sisobola kyebeera mpulira kinnuma awulira kimuluma taata abula omubuuza ate kiki bitu bino munaye bizibu ebyekiwalako ono kimanyi munaye ekiruma okubanga oluusinse boyfriend okuba nange kinnuma kati nange nafiirwa mukazi wange yali maamawo okufiirwa nkutegeera I can feel it. Yali omukyala eka gwe nali nyaga mutima gwange naye ekikulu kya byonna oli mukyala mubalagavu ojja funa omusajja omulala tolinga ffe nze maamawo bwe yafa ne mmanyi ebyange bikomye sikyasobola kufuna munange kakati ate gwe omukisa gwolina okyali mwana muto okyasobola okufuna omuntu omulala. Maama ne taata kaseera kabadde kawanvu kwe mwava mu nsi eno munnange buli lwembeerawo ne mbalowoozaako mpulira nga mbasuwa ebitenkanika njjukira akaseera ke twabeeranga ffenna ebibuuzo bye mwateranga okumuza ebitalina kwanukulwa simanyina kumanya nzaani lwaki ndi mwawufe okuva eri abantu abalala kirabika nze essuubi lya kibuga lino era ng'ebiseera ebisinga buli omwawulira nga mwenyumirizaamu ng'ali mu kibuga naye tamanyi lwaki ekusaidi ekiri bwe kityo. Nyina ekibuuzo ebiseera ebisinga mbeera bone neebuuza lwaki bano abayaaye baatusalako eka era kiki kye bali beetaaza kitange kiki abeerawo ne yeebuuza ebibuuzo ng'ebyo. Najjukira n'ekaseera nga bwe kaali abagwagwa bwe baakwatira ekkubo okujja n'engeri ssebo gye battaamu kitaawe engeri gye battaamu mwannyina mpozi ng'ogasseeko ne nnyina. Baasabula bali ne museyisebo ne bamukwata Dr. Davis n'esebo ne bamunyigirawo Flash ne bwe yali ayogera ebya Flash ate akombadde sikalowoozanga n'akwate kuba n'atambula agenda alabe soko lindeko ndabika nakatereka eno ka Flash. Oyo gwolaba omute waabwe balina ssente eziteekanika naye munnange olw'ebizibu by'ensi eno bazadde bekasa baafa buli kimu kyonna ne kisaanawo n'alyoka adda mu mbeera eyo naye ng'ate wanjawulo. Ono yakwate kuba n'aleeta omusawo okuva mu Singapore. Omusawo yasigalawo muwala wa Dr. Kim gwe baagala okozesa ebyabwe. Ono abaali wano ali kasegereti agenda okuwulira nga kirabika bayingiddewo aliggwata aba anti Dr. Crow yono muleese kono muleese yoyo oyina emyaka emeka gwe Yesu Kristo Katonda wange oyagala kummanyiira njagala kumanya londawo ku bibiri oyagala myaka oba muntu nze ndi professional doctor sebo tommanyiira ate nigo baleese eno najjaka okakasa goli mwala wa Dr. Kim kono buterevu mumutumiza nga mutumiza mutumya mwala wani. What's your experience in science? Soko muri experience joina mu science. The experimental unit in na soka munyonyola conduct for physiatric and mental health nursing for Canadian practice. Katonda wange
bye bakunyonya ne bwoba tobitegedde olina kukkiriza kwa biba bikususeeko kanswe nti omanyi ki kyokola tuula wano eno tusooke twogere mwana gwe yamusaba atuule ne wano erudda nayitawo n'atuula ebbali bwe batyo baleeta laputopu ne bagimukwasa bamala omukwasa laputopu Sayo password? Sebo password yo. That's why you here. Kyekyakuleseza kola bintu ebyo byamagezi nze byesisobola. Password osaba yaki olwedde okute mu biseera ebikadde waliwo omwami yali ayitibwa Dr. Davis era nga baali bakwataganye Dr. Kim. Twali twateesaamu tugenda kuzimba ekiyitibwa Super Power Soldiers nene tufunamu obutakanya. Dr. Davis n'agenda ne formula yaffe kati okuva olwo twali tetusobola gezaako kwasaganya laptop eyo. Nze ne kitaawo tubadde tutobanga bwe tusobola okutandika laptop eyo n'egaana lwa nsonga eyeetaaga passwords. Tandikiraawo ffe password tetuziyina kyebalina laptop naye password tebaziyina. Mwana akwateko n'asooka ateekamu work n'asooka agitigatiga n'agizunga n'etandika okuyiwa baabano. Password decryptor so se n'azimba waawo ka program n'akassaamu ne katandika okugenda maaso n'okuba nga kanoonya. Irimu firewall za buli kala etandise okubaako engeri gyeggula bannange ekiri wano kiwedde. Nze ssebo ogwange guwedde ebiki anywa nnyo sigala guguno ogwange guwedde tulamu olabe yayaya ate gwasinga ekintu kye tuba tutoba nakyo okumala emyaka gw'okikoze mu dakiika budakiika. Can you believe? Tumaze emyaka 15 ne laptop eno tulemeddwa ogezaako giggulawo kyokka ono omwana oligituddeko jasi mu kutemya kw'eriiso nga yagitugirale gwe bannange gwasinga ate agera okuzza amaaso ng'ate erina byebala ebitategerekeka. Ono yakwatikuba n'asooka ajjayo ebimu ku bintu byava naye nabyo eri ewaabwe bye baamuleeta nabyo ng'akyali muto mwalimu engeri yakafurashi najja akanoonya akitegedde kafurashi ako kayinza okuba kaliko information eri vital naddala ku nsonga ezikwatagana ku bulamu bwe ng'ogasseko n'ebintu bya kitaawe n'abayaaya abaali banoonya kitaawe ajja kuba asobola okutegeera. Nabagambye abaagala okwegatta ku Ironborn Stars namba y'essimu ye yawa manga agenda okubikola bw'ati akagwako ka flash n'agamba okay yava sooka ajjayo laptop n'akwateko basimu alabeko information eriko egamba ki. Hey, I'm Dr. Davis from Dr. Davis okuva mu Zak Metrolic Laboratories alikodinga information eno okulabula n'ebintu by'onootera ogenda maaso n'okuba ng'otomera. This is very important. Eno information nkulu. You're not concerned about the gadgets I'm about to talk. Please. Bw'oba toli concerned ku gadgets zenaatera okwogerako bambi eno information ngenda kusaba gireke etuuke ku abo begikwatako nga bwe nagambye information eteekeddwa kubeera y'abo bekikwatako oba siki ensi ejja gwa mu katyabaga. Mu kusooka tubadde tugenda maaso n'okukola bukubirira emisana kiro twasalawo tukwagenda ne mafia gwe nali nsobola gwe nali ndowooza ti businessman naye ate teyali. Dr. Crowe. Then what's this? Kati ate bw'oba ogiggudde bino biki ebiriwa? Password. Fomiki password. Ate kijja si okuba nga yeetaaga fomiki password. Ate fomiki password bye biki?
nassa maaso kaalabe ebisigadde abadde abimaze naye sebo kompyuta ina firewalls eza buli kala kuliko programs ziriko firewalls gwe kyekigenda maaso ate obusa tetandise okuloadinga yatandika okuloadinga ono byagikola ate tetandise ku kyankala naggowayi simanyawo karingitoni kasimu yo sibitegeera nekeyongera bomu tufudde yagimanya luvannyuma nti bomu eri kasogitigatige bitetanisa ebyo byebiddirira eba egenda kubaluka yasooka ssebo neebalukira ddala. This mafia is well known as Zack and Debere. Ono mafia amanyikiddwa nga Zack and Debere yatulimba bwe nali ngenda maaso n'okutandika projekiti eno yaŋŋamba projekiti ya gavumenti ne batugamba tucreating a formula esobola okuleeta ba kinetic powers esobola okuteeka kinetic powers mu basooja. I had my pattern, Dr. Kim. Bwe natandika okugenda maaso n'okola project eyo nalina patana nga ayitibwa Dr. Kim. Purpose was ekigendwa kyaffe kyali nti use these superpower soldiers to conquer the bali abagwagwa baali bagalageza kukozesa ba superpower soldiers kuwamba nsi. I injected naye nze kye nakola formula ate ne ngiteeka mu mutabani wange Dalton. Dalton has the powers to conquer the mutabani wange kati alina amaanyi agasobola okuwamba ensi. Dalton kansabe purpose to save people. Dalton agenda kukozesa amaanyi gano ag'enjawulo okusobola otaasa abantu dhani okubalumya. Awo nja kubeera contented. Oluvannyuma lwa byonna my laptop with a funky bomb. Laptop yange program nateekako eriko phonic bomb. Bw'omala gagitigatiga eba egenda kubaluka. Dr. Davis bano we baamusalirako ne bamubuuza ki ekigenda maaso ki ky'obadde okolako nti wali bannange. Tewali. Tewali. Dr. Kim told me that Dr. Kim yaŋŋambye formula. Where is it? Nti yamaliriza formula yange eriwa baakuba ku mutwe. Baamusanga mu biseera biri ebikadde. Dr. Kim yabakubira essimu n'abaga formula n'agimaze. Bagenda okugyewa Dr. Davis nga baga formula tagiina yabasekula. Bw'amala obasekula n'afuna gapu wayinza okuddukira. Bagenda osituka ng'ayiseemu amaanyi oli musiru. Naawe omutumbavu bankuba batya nga muli awo musinika mannyo gasiya. Omusawo ankuba atya atalinamu waaka. Bwe bityo bwe byali. Ono byonna yabiraba n'abimanya. Kyekyo lwaki wanjawulo. Bulijjo yeebuuza lwaki wanjawulo. Kitaawe formula gye baakola ne Dr. Kim taata yagikuba muwala mutabani we. Era n'agamba mutabani we kansabe nti ogenda kukola kutaasa bantu. Amaanyi g'onoofuna okusiya ku formula gye twakola ogenda kubeerawo otaasa abantu. Boss. Zaka chichi mwenga government etulumbye yeya. It seems Dr. Davis knew that he would like to take over his laptop and Dr. Davis yakimanya nti laptop muyinza okwagala ogitwala n'ateekamu program erimu kojja. So there's no other way to refer program. Kyogamba tewaliwo ngeri gye tusobola kwekanya mu program. Bwe nali mu Singapore. A man called Zyperman here. Now I know where to start from. Yagamba yakola research ku mwami ayitibwa Zyperman mu kitundu kino wano eno kati manyewo okutandikira. Najawulugumya akafwanga. Atman go down. Atman genda mu town. Zyperman taking our brand. Njagala osooka blocking Zyperman omuteeke mu plani zaffe tufune engeri gye tuhe. Papi Paul, you should listen to me. Taata n'agamba sigenda mu college wandibadde ompuliriza. Nze namaliriza emisomo gyange togenda kunkaka. Byakusoma bye saagala. Waliwo abadde ku ssimu ng'ayogera ne kitaawe agenda okuzza amaaso. Kiriya wansi ku maviivigo ng'Atman azze. Maze okwogera ne Zack. Baagala funa Zyperman. Omukyala abagambye singa tufuna Zyperman oyo. Okusinziira ku kye nalaba mu fayiro za kitange Dr. Kim. Nakizuula. So kati nsobola otandikira wano weerage. Nkimanyi w'oli era ompulira Zyperman. Kati ngenda bala nga nva ku 0 nga nzikirira ku 0. Oba si kyono ngenda kumunyiga. 5 4 3 2 1 oganyeemu 0
bwe yasekula ekyasi Zaiperman yadduka okuva gye yali kyasi nga kigenda kwata nakyala yajja dduka n'asooka ajjawo omukyala kyasi kyakuba ttale n'amaani akwatekubo n'akomawo waliwo n'abaali bakwatiddwa abaaleetebwa wansi eno mu laboratory waliwo abaali baleeteddwa mu laboratory mulimu ne muzeeyi Hey, Dr. Wewe. Dr. Crowe. Tutuusewa mu nsonga zino. Si wabi. Have been comparing this formula to monolithic composite. Antikali. With this volatile solvent. N'asooka munnyonnyola by'abadde akola. Ice and lime. It can. Nagambye tuli ka sci-fi. That depresses the central nerve. Baana bana Uganda. Inside the body, it converts to highly toxic phosphine, a chemical weapon used during World War I. Pardon? Ugambye eki? Highly toxic phosphine, that chemical weapon was used during World War I. Bye bamunnyonnyola alina kuwuna buwunyi kubanga bisukka ku ntegeera ye. Kono kirungi. Genda maaso ye yali ansha. Yali tasobola bitegeera wadde obijjonnyoka. Ate bano. These are the specimens we are going to use. Anti zino ze specimens zetugenda okukozesa bano betugenda okugezesezzaako. Nakyali yamaze dda otabula byatabula kati bagenda ku human trials. Bano bagwenganyeko Atman ng'ogasseko ne Zaiperman yagala omutema tereera kata musale n'asooka yeewujja gwe bwadda Zaiperman asekula sebo osudde n'ekisi ekikwata n'akimuddiza sirwana naawe nga oli bute kwata ekitala tulwane bomugere ku nkoto n'amulinnya ne mu kifuba n'ayitawo n'agwa ettale banaawulira galamatu Fuck you! Yakomekerera seba avumye wegire gasiya nje abakyasa bamukuba akabazi ku nnyindo bano batunia specimens baleese mulimu ne kati ono. But it's not good to do the first experiment on human beings. Ono yagamba tekijja kuba kirungi first experiment ati tugikole ku bantu tukozese ku bisolo ng'endogoyi nkima goonya. Bano tebava mu lubuto lwa maama eki nze njagala experiment ozikolere ku bantu tukooya naawe b'osaasira bava mu lubuto lwa nnyoko. Hey Josh. Yoshi. Gwezaaka tutuusewa ku nsonga zange. Joshi kakana neda nze sirimbya kakana nakuwa olunaku ne kati naku zezeetoolodde neetaaga sente zange sikyayagala maaliyo naye gwolabika oyagala kunnwana enjogera gyogera oyagala kunnwana oyagala kunnumba olinga takimanyikana amatwale gange. Yamuteekamu ssebo sente ze nnyingi. Oyina mukazi wange famire ye yagikutte edda katonda wange Edwina yamuyita Edwina hani Edwina Zaka bw'oba yagala famire yo njagala tusiikane ku ssaawa 10 bw'oba yagala famire yo gwe tokwata ku famire yange tobalumya nkusaba naawe tusiikane ku ssaawa 10
yalina okulinnyirawo emmotoka agenda musika ne gyali. Tulika it was Hyperman, the Brad Wally, the Brad Warrior. Vijay jo special zinga bulijjo. Tebalina kyakola balina okwatiko bagenda basiikana omugwagwa ono. What the fuck is on? Chekigenda maaso mwe. Boss, I don't know. Simanyi. What the fuck next? Chekiddako. Down there there's a garage. Eryemanga waliyo garage. Genda. Gambye eryemanga waliyo garage. Namusaba akwate kuba agenda alabe engeri gye basobola otereezaamu. Kuri yafuluma emmotoka. Ono abaali gwe Kawudumi. Kawu. Soko nete toolbox yanguwa. Motoka yange ebadde ki? Kawudumi olinda ki? Kawudumi agenda okujja bamuyita agenda okuzza amaaso n'alengera omusajja face gy'amanyi obulungi. Eno efeesi be yasalako make waabwe ne bamutira kitaawe. Ne bamutira muganda we mwannyina. Ne bamutira nnyina. Feesi utasobola kugyerabira ate buli lwamutula bw'ati ajjula. N'awulira nga avimba obusungu ne bulinnya. N'atumbiira. Ekisajja ekyo akijjukira bulungi nnyo Kamala Kawudumi. Naye ate abasinga tebakimanyi nti Kawudumi at the same time ye Hyperman. You monster! You'll never get what you want in the hells! Jjukira ne kitaawe yafiira mu bulumi obw'amaanyi. Gwe nagera okuzza amaaso obusungu ono bw'alina awuli ayagala mugwa mu bulago. N'asooka agifunye ennyondo. Yeebuuza oba mutandikirewa. Tudde bali mu laboratory nakyala gyali Dr. Crowe. Come with the kit. Gisa ngenda kusaba soko gye n'ebikola. Yabadde agamba bosi we Zaaka tekiba kirungi kutandikira kutegeeseza ku bantu. Sampa esooka tuba twaganya tugeeseze ku bisolo naye ono kirabika yayagala batandike human trials. Asooka amusima empiso. Malisa omusima empiso n'alyoka anyiga. Namukadde bamutaddemu kemiko tezitandise omukyankalanya. Abadde omweyo tatandise fuka black eriiso tetandise okwebukuba engeya. Musaatu awulira obulumi obutenkanika. Tandise okulajjana. Yamukuba ssebo kemiko yonna n'agimumaliramu. Ate namukadde olowooza yasikondokamu emeka. Olowooza no teyeesika. Dokita omusajja olowooza no tafudde. I knew this will. Nze nategedde kyo kijja kubaawo. Immune system level was very. Immune system level ye ebadde wansi nnyo. Able to restrict tumors and cancerous growth in the body. Abadde tasobola geza ku resistinga bizimba bya kansa mu mubiri gwe. What we have to do? Kye tulina okukola kati kiri. Get a child of one man. Twetaaga tufune at least omwana wa mwezi gumu. Why doing a child? It's because this chemical raises tumors and cancer pain in brain. Yagamba twetaaga omwana ow'omyaka ow'omwezi ogumu oba lwa nsonga. Lino eddagala limanyi okuleeta ebizimba bya kansa mu bwongo. On breastfeeding is harmonized at 98%. Katonda wange sayansi ali wano muganda wange. Bw'oba tolisitedde
olinga bamumaliriza yalinnya emmotoka gyayitewo n'abasajja be. Baabano Joshi yakwate kuba jasika ne Zaka. Kumbe Zaiperman yali ategedde gye bali. Zaiperman yalandinga. I think I'm not a part of this part. Josh! Nze kirabika sijja kubeera mu bintu bino, oli yadduka. Azze n'embazi ye Zaiperman. Who's that? Oyani. I think he's the one. Yeye. Who? Ani? Zaiperman! Zaiperman. Fire! Mulinda kyate mukube. Mulindeko. Ku byasi byonna bye mukubye mulumbe. Ne bajja bamukubemu. Gwe baliko sayizi nene yakubirawo ono omwana agwasanguza. Bomugere n'owulira zigala amatu. Zaiperman tatamye. Gweddayo tonzigirako. Abasajja ba Zaka babasekula ne Zaka mutuufu ne babamubira mu mutima. Waliwo eyamuyingiramu. Obadde ki? Sinabamu. Okay, amusirwa alawundi. We. Terera. Bosi tudduke. Zino ensonga z'abaaje. Kano kalemeddeko. Kasekula n'emigere. Yakakubirawo. Ne kalandinga. Ono sebo yatumiza akaana akawere. He's the babe. Anti omwana gwatumiza uno. Handsome. Mukazi talina kisa sebo omwana agenda mu kugumula oguyiso. Guyiso gw'ebintu byabwe bakoze. Namuyisawo n'asooka amuteeka erudda ku buliri. Sorry, this gonna hurt you. Anti onoosonyiwa naye kino sigamba nti oba kigenda kulumya. Nassaamu zikoodi awo. Alisiya seba ali mu kwefunugula. Your attention is required. Nassaako ebbali ekyenkumu. A new version is online. Ebintu ne bitandika okugenda maaso n'okweprosesinga. Galsoni. Nono nassaako. Mboteeka mu methono.
mu transform method to formic acid. Bosi bamuddusa bamuyisawo bamutwala. I've seen a man with spurs I need. Ndabye omusajja ng'alina amaanyi genjagala. How can this be possible? Ono omusajja amaanyi yagajja waye kisoboka kitya? Gabi. Let's go and see Dr. Cole. Tugende tusooke tusiikane Dr. Cole. Ate olowooza abadde omwana omuto teyakula. Abadde ssebo omwana omuto basooka ne bamupikaawo. Pika gye bamupika ya kika kya waggulu kamala. Gaison toyimirira. Agenda kufa. Anti kale. Kambye science ali wano. Uli abadaga. Banange balina okutandika generating hypothesis. Olowooza n'abadde omwana omuto tebamuggyeemu omusajja omukulu wabula jasi bakyamuyiiya. Pesa gakaaba. Now, do my product red blood cells. Mbukola micro attack ku red blood cells. Unali ku pressure bimusobedde. Madamu obeda byamugamba akola obeda byakola naye kirabika. Result ezigenda kubeera promising. Ate yakutuka bukutusi. Obeda madamu bamugamba nga yesi bali mu commandinga. Oza yavaayo teyavaayo. Yafiirayo bufiizi. Now, tell me, what's happening? Soko mbuli ekyekigenda maaso. Dokita. He's dead. Ekigenda maaso yafudde nedda naawe. Bamugambye dda. Obeda yali ali mu aggressive mechanism. Kala ebivuddemu. Prototype gye bali baagala okola tetefudde. Afudde bufwi. Wawawa. Zibade sebo ate omutima tegwaddamu ne gukuba. Omutima sebo gwaddamu ne gukuba nateera. Ono abaali wano nga bimuweddeko amaanyi gatandise omugwa agenda okuzza amaaso. Musawo. Owaaye musawo. Akomyewo engulu. Garson, rebuild the system. Ddamu ozimba sisimu eyo buto nateera. Anti yatandise dda okuoperatinga. Unasaba kimu kireme kuddamu nateera.
yamalako paka countdown onagamba yes kiwedde ati wayi tukikoze olowooza notete kiwedde final tukikoze ekyenjawulo baba bakyali mu kikoze ekyenjawulo. Hey doctor, where's Dr. Crow? Gwe Dr. Crow yaliwa? Sir. Sebo, omanyi kye kituusewo ate? Do you mean? Kikyotegeeza. Ngoberera gya tugende. Yajja asooka amulage emaali n'agamba etaano waasigale mabega. Yange osooka olaba emaali gye tukoze prototype gye tukoze. Muyisawo n'amuleeta ebbali. Yuno abadde omuwere bamukoze nga kamanya awedde emirimu. Yange olabe. That's what you never seen before. Yagamba kyo kyobadde tolabangako munnange. It's a long time desire. Ekyo kyobadde weetaaga kyobadde oyayaanira. Osobola osooka okunkakasa. Your first SP soldier. Oyo asoose SP soldier, super power soldier. Open the cage. Gulawo cage amulabe. N'alyoka avaayo. Kamanya. Soja maama. Laba ekithodemu. Ekithodemu kigudde mu kibuga. Nekisooka kiwanga. Nekisooka kiwanga ekisode. Kiriko emizinga egya buli kala. Kyatandikirawo okuba abantu mu kibuga. Bamu n'ebisuka. Kyasekula ebyase ebisooka bikuba ekibuga. Bwe kijja ne kikubamu n'ebisuka. Kyagala sebo saanyawo kibuga. Waliwo abaali mu ndeega omugagga. Ate olowooza tebagisaako akazuka. Basooja ne basalako ne basooka bakuba abo. Amagye ne gavaayo. Ekisodemu kifuuse ekisodemu. Ekisodemu kivaamu ebizuka ebya buli kala. Uganda Air Force Military Base. Captain Rock. Waliwo omuntu alumbye ekibuga musooke mugende mutaase. Baabo. Maze okuactivatinga kamera zonna eziri mu kibuga njagala nekkaanye manye ntegere buli kimu kyonna nga bwe kitambula mu kibuga. Olutawo luli mu kibuga muganda wange. Ekisodemu kifuuse ekisodemu. Basindise zibula akahooko. Ono yagamba nkirengera kiri wano ekisodemu kono kikube. Bw'oba okiraba kikube tokironza. N'asooka agireeta. Black Hawk. Kuba kubisuka. Osano bakikwasa. Yagala wekanye. Nekyoka kisinziira. Nekijja. Kina force yonna n'amaanyi goda. Muganda wange. Wa. Nekigoberera endege. Kigikubirawo ennyondo. Endege neyitawo negwetali. Jeno, nze Major Drake.
amazima gakatona mugutuli under attack twetaaga backup. Nze kimanyi kirabika kintu kya Zaiperman kibuuka ssebo kiringa kajeeti kale ngenda kusindikira F35 ndowooza yejo okukimala. Mukulu yuno eno Zaka As SP soldier combating with Zaiperman the city, let's can conquer the villages. ono yagamba nga tusindiseyo omusajja waffe akwatagane ne Zaiperman balwanagana mu kibuga ffe tugende tuzingeko ebyalo ebisigadde twagala tubanyigenyige tubakutize tubamenyemenya amagumba. I want to hear the source crying for me. Understand? Njagala babakube emiranga muwulidde nti ye mulinda kimugende. Ono Zaka Seba ayagala kweddiza kibuga. Nakyala yali wabbali n'omuto agenda okuzza amaaso ng'alengera kisodemu Sebo tekinyega naye kyatuka erudda. Aya Sebo kyakwata ne katima ne muvaamu ekyasi ne kisekula nakyane kimugjawo. Bano bali mu kibuga bali mu kutagala. Anti muna idea nkumisinga ebiteeka ne kasobola kulekerawo kulowoozaako buli kaseera omera ku mutwe. Njagala mbere naawe akaseera konna naye muna ejasirwa kubanga si byangu. Naye gwe tofaayo omwezi oguddako tugenda kubeera ffenna era tugenda kunyumirwa. Ziba teziri busakamanda n'amuyita Captain Alice. Ekisodemu kyefudde ekisodemu bakisindikidde buno ebisuka ne bisoka bikuba olowooza bikikwata kisupa power soldier bakisindikidde ziri embi kyekyakola ne kibuuka ne basoka bagobagana n'endeege mu bwengula. Sikyasobola kulaba lindako kyakuba akanyonyi. Captain Alice yasoka n'amuyita Captain Alice ku radio kola. Simanyi ompulira endeege bagisekudde ebonze. Generali buukamu nyiga eject yamugamba nyiga eject bwatu nanyiga eject n'avaamu endeege n'etomera eddongo. Wow. Kabaka wagira kakana akomyewo daritan mari kudusi wanji kikuba ziri hefe bananga yakigunda ziri embi ezalagirwa nakyo ne kimutuuzaako. Bwe kijja kimulinnyeko n'asooka asinzira n'akituuzaako wabula tekyaneguka n'abuuka ne kimusimbako ne basooka bakkirira bwe batomera ebizimbe bwe batomera buli kimu kyonna. Kyamugamba golabika osyaga Zaiperman wamwana kukimbia otaludde kabisa tutapiganana. Namusika ne bambalagana. Paka ku kisenge n'amutuuzaako buloka. Ne balyoka bayingira mu vita mukonde gusoka guseka yabatotagati yabu neryoka enyoka sauti we gasiya we bulijja kubaba n'ekigalamatu n'eseo bagimutuuzaako bamutuuzaako galamatu. Zaiperman yagwenganyeko ne kino kiguludde ne kyebakola gendo kikubako kikaluba muganda wange byuma byerere asooka akisekula n'akigunda kimutomera. Gwe oyagala kukola kyo yagateekawo mbeera akikati yajja kikubirawo eviivi bubula sebo tekinoga
n'akyongera mu kifuba kikuba omutwe abadde atyo ono wetiyulira kwani ne gusooka guseka kyamutuuzaako musatu n'ayitawo n'agwa ettale alina osinaba sooka kimwerekeza ebyasi yakozesa bwangu kata kikube ekizuka ettale yakiyita waggulu kigenda okuddamu okuba ekizuka ng'ali mabega waakyo we ekintu kifuuse ekintu ekyebuuzibwa anaasobola kisimatuka bwe kyamaliza ne kiyoka kikunnumba ne kiyitamu nga kyetolera kidda erudda nabagambye tuli ka Uganda production sebo kivaamu n'ebizuka emmanju kyamutujja we kantu gwe oyagala kwefuula kizayi pano tebimufuukidde ekirala akubako naye akuba ku byuma biri ebizito ate no yenkomekereyo gwe Zaiperman missoni yange yakumaliriza nkakase nti ottibwawo ove ku nsi yakiwujja eno namala neyesindika nadda erudda anti birumaye bikulumaye oli siro lwana gwe kintu gwe naawe oli siro akivuma bwakigunda bwe yajja ne kimusonseka kiina omukono kuliko ebyambe kyamusonseka nkisooka kimwanika kimuga katolaba wano oba ofudde ne baba kwana mu yegwe Zaiperman muganda wakira akakenti wano mba nkumaliriza kyamusimula ne kimugamba tolaba nti gwe Zaiperman muyinza okwefuula abakabi oyinza okulooza olimu olusaayi lwa Superman naye ate nange ndimu olusaayi lwa Zodi General Zodi kyamulinnyako ekisooka kimwetika kati gwe obadde otukabyaki yakyetika ne basooka bafuluma babano ne bafuluma ensi ne bafuluma earth ne bakwatikwa ne boolekera mu space aye tebakoma mu space awo bokka ne bayingira into deep space paka planet eyitibwa ice planet eyo ne gusooka ate gusekerayo yakijja wali we kyefuulidde ekirala n'asooka akireeta eno golwedde ofudde bino byonna okola byabwereere ne kijja kikunnumbe mu kigende oyo mumazi wabula mugezi akireese eno kwa ice planet nama nakwateko n'asooka ate otawanyika bw'oba oyita kabejja atolagawa kyuka ne kizza amaaso naani wuyo onjagaza ki maze okugunda towulira gwe kavuuka gwe towulira kompita walaba otoleka kasiya mwaza ku kyalo yakituuzaamu emubiri n'akiteeka yakitereka ku lwazi ensekula gye yakisekula sebo yali yavunaanyizibwa nga kino sookopoyesa nebyokunkuba bwe bati n'akituuka nako n'akinyigira ddala bwe ziba nga sisimu ziri mu kifuba yalina okakasambu amazozi kurashi nga tekigenda kuddamu teganya gwanga kekino nga tuvuddeyo twadda wansi omulaasi afuuse omulaasi agenda atirimbula buli kiramu kyaba asanze anti boosi yabagambye mukube buli kiramu kyonna tiwali kuzikiza gano magye matendeke special force elite force magye ga njawulo ono yamubuza gwe ssebo weyita ki owayituukira ku nsonga naawe bifo nga sinaba kutemya nkwagala wansi ku mavivigo nkuwuli oyogera bya kifunkunaali gwe musiru gwe yagamba nze njaganya omuziki saaga bitu byakumpogane lwaki tokendeeza ku kerere gyokuba nobaako kyokola obogera kubeera bubeezaawo ng'okuba kerere n'akwata erudda n'agamba kirabikono muvubuka amanyira balimu embeera yabukavubuka n'asooka aziwanika azitaddeyo anti jangu ofune kyeweetaaga jangu ofune ekyo kyeweegwanyiza gwe omusajja gwe bw'oba mutuufu oneewulira ate olinda ki jangu ntobe lasita mugezi genda olaba ssebo gwakanga takangika amukanga takanga amumenya tamumenya gwe simanya amatuuko galinamu tagali nkugambye jangu osekule nga tolumba obadde owagaana owanika n'okuwanika kati kankuyambeko nze kankulumbe n'asooka amutuuzaako esooka nze kankulumbe twatike wewe najua mimi bombi no balaasi bakkiriza bajja naye munnange yamugunda n'asooka yenyolera wansi bino ebyokunzigunda nga akubakana mu njoloba issues like this won't be accepted oli abadde azizaako omuziki gwamanyira sita mukonkonya agenze lasita no naye wambazuuli kumba akyali
Lasta mugunzi mukubi acha terera lasta sebo mugunzi mpola ate saga tulwane nga bonnemesa nange ebyesanyu nyino okubeera nga ndi mu ssanyu lyange nga bwe tulwana n'asooka ateeka akagenda buli akaziki kayagala ke kwaya basi twende negusyeka banaye abalasi laba abalasi betujako ziri enyondo zisema yondo n'asooka n'amuvuga ng'obula toli agiraba n'amutwala yajja mutujja tebakubiranga lugoberezo badde otya kulinye saagala byakubira wansi tokubira wansi lasta yamutujja yakalevu kabulaze rayitawo n'agwetale maali kudusi mwana lasta saagala kunkuba zintagaja bamukuba terera omuyisaawo n'amukonkona lasta nkulaba oneewulira naye you are making a big mistake yadda neguddamu neguseka wekaje bana bana Uganda bano siba China siba wongo kyenge siba yuweni byawo nedda bana baffe bawano labatagali bamutuuzizaamu n'asooka atagalamu ebazikuba n'oziwulira nga zikutte ng'olina sooka kunoonya kabalasi n'asooka aya basi wano kati ni position jangu wewe bamutadde mu sayo ziringa za wing tune jangu ziringa za master hipuma kuba ku mutwe kuba ku nkoto awo kumedro bulangata woyina otuuza gwe soka mutuje mpi wewe muyishawo n'agwetali tekunaba wanji this is just a reloaded gwe bagameze sikyajinga lasta mugezi ateka musebo n'obungodera yamukuba obukuta n'amaana amutujja wewe ojja kuterera oshaga najja amutujjiza mu kifuba ojja kuterera nono sebo naye teyagenderaawo watya n'amutuuzako under the chin apakati kabalasi buli omu kati anoonya kabalasi lindako pasooka ofunemu pozi ovanga okutao olwosabiramu kabuleeki kiba kitegeeza luba lukuze bulaza mpaamu kabule oli mutuufu webalesa bakabuleeki naye n'asooka saako ekikoomi mwana eno basooja nkugambye bafuuse basooja laba nno bosi alinga bitex atambulira wali ku kido gwe oyagala kunkuba oli musiro nze tongwirako ddalu mwagala kumanya twalira olugezigezi lwa kitaawo abasajja be kye babakola naye sebo kyakola amagye nasaako ogwataaba asekula ne waba tutondaye asekula sebo bano no bakomyewo mu vita basi jatutandikire bwe tukomye kadi mazo kyajingaya nange mazo okwekomera kale tuddeyo mu katu bavudeyo mu ka break ka short break bakomyewo nateera yasooka najja nafutu wakalinga wa bulusiri kakati namusa eze kunyoge gwe nekati otyamu naawe terera byeri bonono naye namukuba nni rasta yamusika gwe terera kuba enkoto namukuba katofaali oli musiru bankuba akabina bankuba akabina oli musiru bankuba akabina gwe musaagwe oli musaa mukulu okuba banna obubina kiki buba olwana nze tuddamu kuntapika kabamu ngenda kukuba lasita ngenda kugunda kati lasita balasita bombi basooka ne bajja amaaso kwegamba baagala kwemaliriza kirabika bino ebyokulwana bwetu tekijja kuggwa
uli hanga yagala musekula buleti afande wajira muli basiro mwena muli kusaidi yemu ate kati mwagala kwekuba mubadde ki balina bwe bakwata mu lutalo onabagamba okuva kati yasooka n'abagamba mwerabira ebiki bye muli mpozi mugasiseko n'okwerabira famire zammwe mugenda kufuuka ba superpowers kuki abo abaagala okunnegatako nga sibakasirwa mpaka era ng'agamba essaawa zino ali mu kuteekateeka kulembera amagye mapya era ng'agamba Dr. Crow yagenda bayambako opportunity eno abafure banjawulo ate nga muli bakirimaanyi kati njagala kubuuza ani ali naffe kumbe kabaka aze bali balowooza byaggwa akomyewo mama nyabo wawawa ddala mutuufu gwanira kikyo njagala kimanya yamugamba ojjukira famire gye watta myaka 15 egyetodde mabega ojjukira famire eyo era ng'agamba sinali mutabani wa Dr. Davis kiwegamba olina oluganda ku Dr. Davis gwe kawudemi yegwe bakuba ku mutwe kyo kiri masekati gange naawe wandisoose n'oleka abantu ebiki anyumya biki boosi agenze okulengera nga kawudemi mufune yasindikayo amagye gamufune naye bano be basindika baagye abakuba emwemu kakuba nekiddabo bararu ono siwakwatibwako n'alyoka asembera kyebakola omusajja bw'omutumbaako be basindise kale abeewulira bosi ensekula gya sekula oyo yeetaagamu revision erino waliyo sebo soja abafukidde ekirala soja jasamia soja nono abasinga gwe bamanyi nga kawuddumi zipaman buno busoja bukifwesi kyabukola nono mia soja akuba oli musiru bagamba ezo zi flying jumping kick bazinkuba we mukambwe waliwo yamutuuzaako naye n'amutuuzaako n'amusaako nezapakati element n'engwa n'ettali ensonga ekuze tusooke tubagabane buterevu onayinako ssebo kinnamakula kinnabijjo kiri tekikyaga gakanyiga ensingo n'akakutula kikupa bumiya soja nze tebumalira budde nono ali kuba soja kifeesi kyabakola ajja gwakuba we ulira amaguba bwe gamenyeka banange soja alina kino baatika yasooka n'akikuba oluba kikuba zirizi mu fululizo ekitawo ne kirandinga ate sinaaba muterere mwena mbeetaaga mu layini banange kino ekintu okirabanga ekyokusaaga naye kikazi kigunda gwe Superman wewe akubeeyi ono yagamba Superman yeeyita ki afande nooza tasigadde namunigina amagye akyala bakuwadde n'erimu ne bagwenganyeko
ono akiguddeko kinnamakula kinnabijjo naye muganda wange kino si kyakusema bano bazeetujjiza mukono gugwo ne guseka wampulira kimutuuzizzaako agudde mu bitebe miya soja agudde ku kinaaba face we kazibe naku luno si baakuzannyirako oyagala kunkola kigwe ssebo zaipa ono yejimbye mu zaipa kino kyekimukwalamu kuba ku nkoto bibino byosanga nga kitiisira mu kacupa ka pepsi tekiye ebbali we geno kwagala okikuba naye nga kirabikako nekisiruka kirina mu nkondo yajja n'akiwujja eno the beating is serious kikuba n'akireka wansi gwe ssebo mugaga atiddemu mulekeraawo mulekeraawo mugaga atiddemu no gwe mwana gwerekeraawo baakuba omugagga akyakunukiriza ayagala luto gite musawo ssebo kyava aduumira yalina ekibeera kye yateekawo eky'amaanyi ag'enjawulo loli ne basooka bamukama baamukwata mugaga n'agamba otyo nkulaba bakkaabya enkaka bakkuta akabadiya akazungu otyo kyokigera okujano ngo nali kutaka gwe wesebo situka tebinaggwa oli bamukutte ne basooka bamuleega enkakala banno omugagga bino byebintu byenjagala bino byenjagala muzeeyi agenda okuzza amaaso ng'omwana ssebo kawudumi bammalawo bamukutte bamulega enkaka wayi sokolengere nange ati ndaba naye sinabitegeera ono yakuba musawo yamukuba omuggo ku mutwe lwoli ayagala kutawanyika naye embeera mumufune yabalagira bajje bamukwate wabula yafuna gaapu wasobola okuddukira era okakana ng'agudde ettali yagweyo mu kibira musaatu mukazi wattu yenja aba ayitaayita atambulatambula alina byawulidde ebigwa kubula yadduse eri mu lutalo munnange mpaka kati tanabafuna wasobola funa buweerero yajja ayitaayitamu mpolampola asobole okweyongerayo tanaba nakudda katamanyi naki kyatuusewo eri kitaawe naye ng'ate alina ogenda mu ngeri emu oba endala yajja atambula bwazze amaaso emabega oba tewali awondera ono musaatu gye yagudde n'akakokolo kamuvuddeko ate abasinga bamanyi nga kawuddumi mutukako feesi tebaakomye ku ekyo omugagga yabagambye mumukwate era nabo tebasibye zikweya batandikidde okugenda maaso n'okumuyiga ku ttale baabano bajja bayitamu mpolampola
lengera tabbu. Nagambye tuli kayitibwa Zyperman Ironborn Stars. Vijay Jones Productions nga bulijjo. Atmani. Where are others? Abalala bali ludawa. Simanyi waje baliko ge mazima. Bano bagere okuza amaaso no bali ku ttale. Kutale gye bali waliyo n'enkima. Soka gikubona muli bashika. Okakana bakase ku bullet. Kutale gye bali olowooza. Tebali kutale waliyo ebisoro. Akakima kazi omugaga n'akasekula bullet zitekandeetako tigatta shagaliko. Kume maama waako awulidde. Waliwo abakubye omwana gwe. Waliwo seba abakubye omwana gwe ate nga kirabika siba ku kibira kuno, siba ku ttale, siba mu matwale gano. N'alyoka asituka najja nga asembera. Zibadde ziri busanga atuuse wange. Okirabako of course nkiraba naye. Obuuza tukole ki? Ate nkugamba ekitu kyekyanga ate obuuza tukole ki? Okiraba kinene kizibu kiringa kikima mijaguro kono gendo kisanyewo oli mulalu. Get this way, I'm backing you. Yali amugamba gendo kisanyewo nze kuli ku kido. Ekintu kyonna kirina face amatala gali muli. Bwe kikuba mu kifuba bwe kikuba kerere. Mugaga yayita buraga atendeka. Sika zipa mane sigena fa bya kigwagwa. Uragera kuza amatu my boss. My boss yayisiye muda. Aya. We kiki. Ekitu kyekyanga. Aya. Yakirabanga bano okola nsobi bokola ensobi kiba kikugize bwe kisalako. Ati mani byamusobera. Nasekula amanda kyamukunda ennyondo. Nayitawo n'agweta. Nigwosekula bullet ompise mwana wa nnyoko okosekula ebyasi. Mbwakuta akamba agenda kisharashara. Akayaga kakooya. Ekiyoka kisiiziira. Kyabuuka. Nedda. Yawogala kimu nedda kumbe kisiizidde. Ono yajja n'akuba ebyasi mu bbanga. Bwe yakuba ne kiyitamu ne kiyoka kidduka. Ne kiddayo kigenje. Wabula kibadde kisinzidde gwe. Aya. Bose bwe yadduka. Bosi yadduka ate gye yalaga. Yagwa ku ngang. Yagwa ku ngo. Gwe kiki? Kintu gwe. Focho sekula bullet ali mukutya. Yakuba ekyasi kibadde kimulide waliwo yakuba ebyasi ne kitandika. Nakubirawo akabonero. Wabula agenda fata jemu kuyingira ku ttale musimanya anoonya Zyperman. Bwe kinaba kisoboka Zyperman naye baneesika naye wasigadde naye si ku ttale. Ku ttale bamututte entyaji nga namunye simufungije. Katasobola kola sobi najjayo busiru bwe gwe boss. Kikikyo. Boss obadde otya. Wangi. Kye kikutuuseeka boss oliko mandwa oliko ebiteega. Boss. Tewali. Yasimbadde mu control zange. Gwe. Yekaza. Now, let's go. Mbusebo kati abadde mu kavazize nga alinda kyonna ekijja asooka akimementule. Akinyigeji nga akimalirindako.
What you have seen today kyolabye olwaleero was my trap. ako kabadde katiko kange. Tubaako wadde n'omu gw'ogamba nkulembera ate. Tubaako wadde n'omu gw'ogamba ku ki ekibaddewo nkulembera. Najja yamusekula ayinza okukola olugamba abavubuka bayinza okukola boosi mu yabadde atidde. Boosi ntya wegamba na batandika okumbuusabuusa eby'ekijjaga. Boosi ate ogubadde ki ekituuse oyo si waffe. Lwaki obuuza oyo mubbi? Let's leave this first. Jantufulume ekibira kino agambye sebo oyo mubbi kyekimusizza ninga akitegedde akakana sebo kayinza okugenda nekakwogerako ebigambo ebyo bisobola okuswaza. Nakyaba atambula malayika kyava sekana Zaiperman naye ate nga feesi yakawuddumi neyewuunya. Zaiperman amanyi ng'omusajja ow'enjawulo kyokka ate feesi yakawuddumi. Iye kawuddumi ajja atya okubeera nga is the face of Zaiperman. Yagezaako okujjukiramu ebiseera ebikadde byonna. Zaiperman ebiseera ebikadde we yamubeererawo n'amutaasa n'asobola omunona mu ngeri emu oba endala. Jjukira naye kimwe mwinsa okulaba ng'essaawa zino ssebo kawuddumi. You forgot your bag. There. How dare you touch my bag? Yatuuka n'amugana omugamba oyinza otya okwata ku ssimu yange nateera. Ssebo n'ajjayo ne air freshener. Ajjukira kawuddumi ajjukira ne Zaiperman. Mwetika ssebo n'amuleeta. Era bw'atyo ng'amaze omutuusa n'akwata ekkubo n'ayitamu n'agenda. Kyeyeewuunya mutuukako akakase ddala mbutuufu yegwe Zaiperman. Nali simanyi kawuddumi nti yegwe Zaiperman bannange. This is so unbelievable. Agamba kyewunyisa ono omusaatu bamukutte ne bamuleeta ne bamusibira wano. Kyebuuza ki ekigenda maaso takitegeera. Galson, what do you think? Galson ki kyolowooza ku byakyo oba kwegamba kye tunaatera okukola? Think about money and how much you're gonna be paid. Nze kyendowoozaako kiba kimu ssente zigenda okutusasulwa. Yamugamba kye tugenda okukola kigenda kubeera ky'amaanyi, kigenda kubissaamu Zaiperman emirundi giteekanika. Kigenda kubeera kya ttabbu n'okusinga ekintu kyonna ekiwemmeme kwe kyali kibadde ku nsi okusinziira ku experiment gye tugenda okukola. Just waliwo kye ndeebuuza. Ddala mu butuufu bwe tukolera abatuufu gwe Dr. Crowe. Leka tandika kwekubya yaka. Bwe mbaase ng'ambadde gwe nandibadde sibuuza ebyo bya kitumbaavu sandibirowoozezza nako. Gwe kola ki ky'oteekeddwa okukola ekyo ekisoboka? Montrap alina sewo program Montrap. Ne balyoka bassaako bagenda gy'operate nga lino bagenda kukozesa muzeeyi n'ekyebika bayongedde mu formula oba si ki program bagidevelopinze okuva waliwo eyabadde kali bagyongeddemu amaanyi. Era nga yenna kyabaddemu erakiva agamba ku kyo kye tugenda okufulumya ku mulundi gwe kigenda kubeera ky'amaanyi n'okusinga Zaiperman. Ki ekigenda okuddira? Anti kaakale tetrahydroflan gw'oba otandika naye mu konvatinge oba yaani naye ng'ojja mmutegeera teekayo. Tuli ka sci-fi. Ono kyava asooka ssaamu nga bwe bamugambye. Muzeeyi musaatu yakaana kwogana nedda bannange nga ye bakimutaddemu kyamuyingiddemu nda kitandise omunyonyoota. Agamba kimu nedda bannange nedda
Take out your hydroplant produces shock-sensitive anti-kali. Even slight bumping over containing concentrated peroxide can result in an explosion. Wangi. Ayaya. Mali moza sci-fi tetumuzanya. Uno. Mbulide formula gy'abakola. Muzeyi musatu akuba omulanga alajjana. Emiranga. Tetrahydroplant to sodium hypochlorite. Anti-tetrahydro simanyi biki? No! Nedda tekisoboka ate ekyo ky'oyogedde lwaki nedda? Hypochlorite is honest antimicrobial because it's a strong and corrosive oxidant with a burning whip. Do that! Kola ekyo gwe kyegambye. Oli abadde awozano ne bamunnyonnyola. Now add common hay. Aya basi. Musatu akuba omulanga awulira obulumi. Food and human carcinogen. Don't put a common hay with hydrochloric acid because whether they form a potent carcinogen with a bisquamethyl ether. Sci-fi. Oli musatu bamugambye kyakola yalina ku applyinga bwa applyinza okusira ku nakyala command gy'abamuwadde. Mpozi ng'ogasseko ne mixture z'abamugambye zaateekeddwa okukola. Waliwo no ssebo okubwatuka okwali okw'amaanyi. Waliwo okubwatuka okwali okw'amaanyi okw'ekitalo Kamala. Era abamu ku bo ssebo tebaakomekerera bulungi. Mu kaseera kabasinga zaali mbuyaga ezikunta. Naye ate bosi ono si waakufa kati. Bosi waakufa kati. Era yakwata ekkubo n'avaayo n'omusajja we. Atimani bwe baadde balwana. Fasilite yonna yayabise ssebo n'eggwawo. Era abasinga nga bwegambye kati ze mbuyaga ezikunta. Ne nakyala yaliwo omusawo ne basituka. Tufudde. Ate ogubadde. Mulengere. Kiki. Nga banno omusawo bwafaanana. Kiki. Kyo tekiriko okubuuza kiki. Kyo bakirengera era bakiraba. Kyewunsa kino nno kye kyali kikoleddwa. Kinene kizibu kiwagguufu ebiteekanika. Dr. Crowe yasooka n'abuuza kiki kino. Dr. Crowe olowooza kiki kino? Anti ekyo kye tusobodde okufulumya. Ekyo kye tufulumizza. Kintu nga kinene. Kyekyo yagamba kyokyolaba ssebo kikubisaamu zaipamani emirundi 20. Kirina obusobozi bw'amaanyi ng'ogasseko n'ebyokulwanyisa 50. Ebyokulwanyisa bitya. Ne basooka bamunnyonnyola embwasi ze bataddemu. 5FN Sky High Caliber. Anti kale. And 6M14. Mulimu ne 6 ne M14 mukaaga. Are you meaning it? Chuga byoyogerako tulina oyo soja manga. Soja Miracle Conval. Nabi ayogedda Miracle Conval.
Nechigenda mu standby mode. This is what I put on ever been. Nembutuufu yo kyekisinga. Dr. Crowe. Your technology is high. Obutuufu tekonje wa kika kya waggulu. How can I control? Kani nange nkikontrolinga ntya? If you want weapon, bw'oba oyagala ebyokulwanisa. Say Milkal Conval. Ogamba Milkal Conval. To kill. Bw'oba okigamba kuta. Caldo. Ogamba Milkal Caldo. Milkal Caldo, okay. Katurabe. Soja, why? Milkal Caldo. Oli musiru. Sebo yakidumira kito omusawo. Omusawo ku kyokoze oyinza okikolera abalala gwe kabasooke bakugyewo. Kabasooke bakugyewo tulabe ebinaabisigalidde. It's been 10 years since Uganda. Ono yakwati kubona njasika na amalalo ga nnyina ne kitaawo abaga myaka 10 kati ejetodde bukyanga bafa. And I'm now settled too. Era ng'agamba nti muli settled eyo nange ndi settled eno. And now I got them. Abantu ababata kati mbalina mbasuubiza. Get them before they go. Ngenda bafuna bifo nga tebannabagenda. Nsobole okuwulira obulamu bwa taata. Nsobole okuwulira obulamu bwammwe. Nkimanyi muyinza okuba temwagala nkole kino naye ate nteekeddwa okukikola. Zakandebere. Ye mukame. Mafia akimanye enzija. Nasako bulungi akakookolo ke. Agambye akimanye. Zaipaman the land warrior. Agamba nze Zaipaman the land warrior era bw'atyo n'alyoka asimbula. Wabula kyatamanyi balina kye bamukolera ekitasanga bagamba Zaipaman the land warrior. Kakani nakweke kabadde akatundu akasooka tujja sobola osikana mu katundu akajja okubeerako okubiri nabagambye yayoni ono ayitibwa Katamba Usman yabadde akuzanyiranga Zaipamani ono Zanda Makosa abadde akuzanyiranga Zakadembere mpozi mugasseeko n'omwami ono Same Kultani abadde akuzanyiranga Josh Muko mpozi kubugatta Floricent Karazi yakuzanyiranga Dr. Crowe mpozi ng'ogatta Konono Kamenyo Kanyama bamuyita Gabi Tasha abadde akuzanyiranga Gabi aya buterefu n'abasigadde nga bwebalengera era nga bw'okirengedde wese bwe kibadde kabadde kayitibwa Zaipaman Vijay Junior nga bulijjo n'abagaye mu support ng'abaana temba criticize nga lise kiraga nti gye tulaga tulabayo n'Amerika bwe batyo bwe batandika n'abasibe bwe batyo bwe batandika paka bwe batuusa olwaliro so n'olwekyo ekisingira ddala okubeera ekikulu is to support don't criticize laba nyumirwa oyagala oterezaamu osobola obakubira essimu n'obagamba naye tusobola oterezaamu wano abaagala okukwatagana musobola okukwatagana musobola okubaako ekyenjawulo kye mukola ate n'abo abaagala okuzannya nabo enamba z'essimu kweziri musobola obanoonya ne mubaako engeri gye mukikolamu